Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu olunaku olwaleero ayogeddeko eri bannamawulire ku kkanisa ya All Saints e Nakasero gy'awadde obubaka bwe obwa Pasika ng'Abakristaayo bagenda mu maaso n'okumaliriza ekisiibo kyabwe eky'ennaku 40. Okusinziira ku Ssaabalabirizi, Abakristaayo ku mulundi guno baakutambulira ku mulamwa okuva mu kitabo ekitukuvu ekya Luka essula 24 n'olunyiriri olwa 5-2. Metropolitan Archbishop John Rwanga oba Felix bagenda kunenda ttako ffenna twamulizemu ku buli musala naye egenda kubanga likolebwa mu ngeri ey'ekinnasayansi wano Namirembe mu Lutikko, naye bannamawulire bano bagenda kubanga batukwata bulungi ku TV okuva ssaawa 3:05 Ono asinzidde wano n'asaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okukkiriza abaana abali wansi w'emyaka 12 okusaba ku lunaku olwo kubanga lwa nkizo nnyo eri Abakristaayo. Njagala nate okusaba gavumenti etyemukko katono abaana baffe nabo basobole okujja okusaba mu kkanisa ne bakadde nga bwe batadde ne babanga basobola okugenda ku ssomero era kati bakola n'ebibuuzo era babeerewo engeri abaana basobole okujja mu kkanisa kubanga kkanisa ate yo neetegefu bulungi. Ssaabalabirizi Dr. Mugalu era alaze essanyu olw'abantu abazze bawambibwa okubanga batandise okukomezebwawo era asabye abantu abazze bakola ebikolobero eby'enjawulo okwenenya badde eri Kristo. Okuwulira nga abavubuka baali baabula naye nga batandise okukomawo okukomezebwawo ekyo tukyebaliza Katonda era twongera okusaba Mukama budde famire zaffe kubanga mulamu tusobola okusinkana olunaku olw'enkya era nyongera okusaba kubanga tukyawulira amaloboozi nti erinnya abamu batandika okulabika nga gavumenti erina obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe enunyiriza okulaba nga n'abo abatanalabika bakomezebwa. Bataata b'abaana ne ba-anko bakako ne bannyina b'abaana abawala ababakozeeko ebikolobero abamu ne babafunyisa n'embuto, ekyo kibi nnyo nnyo nnyo. Eyo si enkola yaffe ekkanisa. Ku lw'ekirwadde kya COVID-19 ekifuugazizza ensi yonna era nga kiviiriddeko bannayuganda okufa, Kazimba asinzidde wano n'asaba bannayuganda okwettanira okufuna akayiso akaziyiza okufuna ssennyiga oyo. Njagala kwogera ku kigambo ekikwatagana ku kalagala kano akagema ekirwadde kino kya ssennyiga ekikambwe. Wabaddewo ebintu bingi ebiyitiŋŋana naye nange natwala omutawana nemala okubuuliriza abasawo n'abalala n'okusoma nange kenyini lwange nange nensala okuŋŋema ng'emwalabe n'abaawe ne babishop n'abantu bonna mulimu ne bannamawulire bange nabo baagemeddwa era nawaliwo balaba wano. Kino kikolebwa omuntu nga asazeewo bulungi. Nsaba nammwe munoonyereze olyoke osalewo nawe okugemerwa nange ngaemunda olwamere kyali mulamu. Yeegasse ku bannayuganda ab'enjawulo bw'atyo n'asaasira bannansi b'eggwanga lya Tanzania olw'okuviibwako omukulembeze waabwe John Pombe Magufuli. Ensi n'olwekyo ndi wano okubategeeza nti Yesu mulamu takyaddamu kufa nate. Okwo kuzuukira okutuwa essuubi ng'Abakristaayo. Tusaasiranye bannaffe abafiiriddwa nga bannaffe ab'e Tanzania okufiirwa pulezidenti waabwe kitalo ate omwana w'Afrika. Olunaku olwaleero ekkanisa ya Uganda ewezezza emyaka 60 nga yeetwala ng'ebikujjuko byakolebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Sarah Nakandi, Ace TV, Select ey'enjawulo. Mbaagaliza Pasika ennungi era n'ekisa kya Katonda kubanga Yesu mulamu tusobola okusinkana enkeera. Mukama bawa omukisa okutaliko muntu. Mukama bazzeemu essuubi. Mukama bawaliire munyakitaffe n'omwana